nabagamba nti omukyala gwe batunyumiza ngo bagwe tukuliddeko koyi gwali musambwa gwe Nigeria ate gwaliyo Real Life ebyaddala. Koyi gwali musambwa nga guva mu Nigeria nga gutta era buli oguyitanga nga gujja. Kati ebyo ebitonde ebimu Katonda byeyagalira ebimu byazuukuka naye UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Wow, Munnayuganda oli otya kasubire oli bulungi. Lero ngenda kikuba bwomu kubanga Kalweta natuuka naye balala baganya okukola nange naye lero ngenda kikuba bwomu. Mwasuze mutya kasubire muli bulungi. Ngenda kukola interview ng'eringa njiri. Waliwo chapter nga bwe basomesa enjiri bwe ngenda ogikola naye at least konti olwaleero katwongera okutunuulira ebyo ebimu ebyagudde mu mawanga ag'enjawulo. Now kansooke nkulage vidiyo eno osobole ogiraba. Vidiyo eno yabaddewo mu Indonesia. System eriwo kati okufikisinga ebitonde byonna ebyenjawulo mu bantu. Breaking news eyabaddewo CNN amawulire ge yalaze. Waliwo ekyombo ekyagudde mu ggwanga lya Indonesia. Naye abantu bwe baza okukikebera ne bavaamu. Wabula ebintu bino mugenda kunsonyiwa era buli kiseera nja kubamba wa update lwa nsonga nti biriko kyoyinza okuyita upgrade. Upgrade kwe kuliyetingawo ebintu ebipya nga bw'olaba nti gavumenti buli kiseera ereeta amateeka aga buli dakiika ate nga mapya. Kati ebitonde bino mulimu biri nga byo bikozesa kyoyinza okuyita advanced eya nano technology oba nanobots nti ekitonde kino kisobola n'okukwatako nekifuuka gwe kisobola okufuuka nekifuuka gwe nekibanga kikolera mu accent yo bwe kibanga kikyalinamuko energy oyo. Kati ebitonde ebimu bijja kubanga birabikira mu bitundu nga bwe twarabye ekyaguddewo olunaku olw'ejo mu Indonesia. Naye olunaku olwaleero bye tugenda okusinga okuddamu okutunuulira tulabe ebitonde bino kopa abikosa atya era ngenda kuddamu nnyonnyole kopa Kalule gwe yayogedde nga kopa w'abazungu tafaanana wa wano. Ne wano Uganda tulina kopa naye kopa aliwo. Lwaki nze ndeeta kopa ava Congo, lwaki ndeeta kopa ava Misiri n'ebintu ebirala nti kopa alimu ebika ebyenjawulo kyekisooka. Ekirala ekyokubiri kopa ono ayawukana. Gold alinga bw'olaba omuti gulina emigaso egi. Omuti bwe gubanga gukyali mu ttaka guba gugaba obulamu. Then omuti bwe gukaddiwa ne gukula omugaso ogwokubiri gufumba emmere anfuna. Kati gold bw'abeera mu ttaka avibratinga kubanga aba avibratingira ku ssuulwe. Kati sigina ezo ziri invisible zaawukana nga bw'olaba nti bwe bajjako kankulage wano bwe bajjako internet juzi nga tuli mu kulonda bajjako sigino eza internet naye ate yadde bajjako sigino ezo TV amayengo frequency eza TV zo zasigalako. Kati nkyenjagala okulaga nti byawukana. Kati gold ali mu ttaka ayawukana ku gold gwe basimye. Lwaki? Nti ettaka lirimu vibration oba lirimu ekyo ekibugumu ekiyambako ekyo kyamanyiwa ekigimusa buli kimu system eri wansi mu ttaka. Kati system bwe yeegatta ne gold oba bwekwata ku gold efuna antimatter asitukira mu sigino oba ka pressure ako kaba katono aka vibrating nga bw'olaba nti osobola obeera mu kyuma nekikudetectinga. Kati awo bamulabira era yabaddenga ayambako okulemesa ebitonde bino okubanga bija nga Abamerika ne batwala gold ne bamwesomba
America alina gorodi wa buli kika yasinga ne gorodoro mustiri nga bo ebitonde babirina biyitirivu tebibakosa nti gorodo atali mutaka kopa atali mutaka akora naye teyenkana aliwa ali mutaka then bwe tudda mu mizimu ngojeko alien kali atona ali mutaka kopa avudde mutaka nadda mu bulamu obwa bulijjo akora nnyo okusinga ku atali mutaka oba kwali mutaka awo kitegedde nti kopa bwe bida mu byemizimu oba gorodi bw'omusima wansi emyoyo gyonna egy'ekizikiza nti aba akora nnyo waliwo ebitonde bino byanjawulo era kyenjagala okubanyonyola nti mulimu ebika ebyenjawulo abasinga obungi ndowooza mwali mulabyeko nga bufirimu obwo bw'ekinigeria nga babalaga sitaani bakola ki batunyumiza n'ebintu ebirala ebintu ebyo bye baatulaganga basinziranga ku history yaliyo nabagamba nti omukyala gwe baatunyumizanga oba gwe tukuliddeko koyikoyi gwali musambwa gwe Nigeria ate gwaliyo real life ebyaddala koyikoyi gwali musambwa nga guva mu Nigeria nga gutta era buli weguyitanga nga gujja kati ebyo ebitonde ebimu Katonda byeyagalira ebimu byazuukuka naye abazungu ne bebyeyambisa abasobola kubanga babyeyambisa batya nti ffe tetukola research okitegeera tetukola research kale ate bo babeera mu mayanja babeera buli wamu babeera batabaala Africa bakola buli wamu ne basobola okugyamu solution ne answer n'ensinga bwetambula naye ate ffe twagala bitusanze ku mukeeka ebintu ebitusanze ku mukeeka ne bweba office government sawa ya leero tekyakozesa bakozi batuula mu maoffice kyokka nga toli mu field lwansonga nti buli wobeera nnyo mu office n'abalamuzi bennyini kyova nze nalimbaga nti abalamuzi bafunengayo ba investigation baabwe nti buli wobeera nnyo mu office obanga roboti obanga mashini tosobola kunoonyereza kakati mu bajjajja fedda engeri gye bapikingangamu energy okuva wansi okudda waggulu era edda abakyala tebazaalanga nti basoose kugenda mu nsonga bwe bazaaliranga omukyala yazaalanga nga bwolaba enkoko era ze zimu ku sampo ezasigalira nga bwolaba komodo nga bwafiiringa omusajja kasitabeeriraana kimagnetic ekyo ekiraavuraavu ekyo kibaawaawo ng'omukyala ne bwaba teyegase na musajja ng'asobola okufuna era kati saawa ya leero mu biseera ebyedda ebika tebyaliwo wabula wabeerangawo kye bayita omuntu omu ng'omuntu ne bwazaala kyova olaba nti mu Bamisiri bonna abakyala baali basinga obulungi bonna tolirabayo omukyala eyalyako obuyiiya bwonna obwaliwo tebaali bakolako ebizigo ebyeyerusa tebyaliyo tebayiyangako mu kumanya n'amagezi ge bataddewo olunaku olwaleero ku nsi essaawa eyaleero teri gezi lyonna lye baleeta nga oba sayansi gwe baalina ng'aziiza mbuto teri sayansi gwe baali baleeta ng'ayeeyerusa teri kyakulya kye baalyanga Abamisiri nga kiri mu kemiko baayiyanga ddagala kubanga kati bw'otunuulira abazungu ebintu ebimu bye batunyumiza batugamba nti bahadamu oba Adamu Yosefu nti bawangaala emyaka 9 bawangaala emyaka 8 bawangaala emyaka 7 Abamisiri abaaliwo mu biseera by'abanunaka yawangaalanga ekitono yawangaalanga myaka 5 naye tebaagala tubimanye n'okutuleetera emmere eya kemiko yonna bakimanyi nti Abafirika muli emmere eri safe ebawangazaako myaka 10, 18, myaka 12 kati nze najjajja wange ali myaka 19 saawa zino alima akola buli kimu agenda ku kyaki yeefumbira kwegamba n'emirimu akyagikola bulungi naye ate wano saawa ya leero mu abali mu Kampala fe abali ya KFC okuweza emyaka 8 babo kati kiki ekitonde kyebase n'omuwala ow'emyaka 3 naye yashiftinze alabika bubi n'okusinga jjajja wange okitegeera nti
emmere gye twalyanga yabeeranga fresh, naye mu kubeera fresh tetwalyanga kika kimu. Mwe muli mu time loop temusuka bintu 10. Bw'otunuulira bye mulya onywa juice. Katubale wano waliyo juice, waliyo omwenge, waliyo soda, waliyo chicken, ennyama. Katubale ennyama ekwate kyakuna, then tubale ki, tubale bino be ice cream chokutani, tubale gundi zino okusiika buto tamukaaga. Buto ono abamu transformer naye ngenda kumenyera muwa osobole okutegeera lwaki tusinze kusaanawo. Tubale ettaka tukwate ekyomusanvu, tudde ku mazzi ekyomunaana, tudde mu bintu bye tukozesa. Katudde ku ssimu ekwate ekyomwenda, tudde ku ddagala likwate ekyekumi. Kakati ebintu byonna ebiri wano byonna butwa, ebiri wano byonna butwa. Bwe tutandika wano ne juice, kansooke nkuteereyo vidiyo eno nga sinaba kunyonyola juice ono, olabe chemicals ze bakozesa okutabula juice, kikuyambeko okumanya juice gwe twogerako. Onywa soda oba n'onywa juice ne bagamba ono wa apple, ono wa mango, ono waki. Tebalina kampuni ezo ezibikola tezibangako na nnimiro ya miyembe, tezibangako na nnimiro ya apple, tezibangako na nnimiro ya mapapaali, naye bazikola ne bakuteerawo. Kankuteereyo nga factory ekutabulira juice zino, at least isobole okuyambako okutegeera obulamu bwo. Then nze nange bwe naamala ngenda kuwa ebyange oba oliawo byewandiridde okusobola okuwangula omuzungu. Watch this before you take your next mango juice. Look at how this drink is being made. Open containers, bare hands, no gloves, no proper hygiene anywhere. Orange liquid is poured into tanks, mixed with powders and additives, then pushed straight into bottles already handled without proper sanitation. The bottles are sealed, labeled with bright packaging, and sent to stores ready for consumption. This is where serious concern begins and where regulatory action should be taken. Products made in conditions like this can bypass basic food safety standards and put public health at risk. When you drink something produced this way, you may also be consuming bacteria, contamination, and unsafe residues that can lead to food poisoning, stomach infections, vomiting, and other severe health issues. Some of these operations prioritize cost over safety. They reduce hygiene controls, ignore proper testing, and rely on presentation to earn consumer trust. That gap is where risk enters. Children face even higher danger due to weaker immune systems. Be selective with what you consume. Check labels. Look for verified safety standards. Don't assume packaging equals safety. Number one, we tudda ku ice cream. Abasinga obungi mununa ice cream. Temumanyi nabo bamukola. Temusoma nako kyowa omwana w'omuto omuliisa, kitegeeza nti omwana omuto ne bw'omuliisa obutwa ne bumutanca, oba tomanyi aba tamanyi ng'omwana. Kakati ice cream ono ekisooka mu byonna temumukebera, mugaaya pike meaning what, oba kigwayo kitya? Teri muntu amanyi pike kyekitegeeza mukugwayo. Abasinga obungi ogaaya bugaya pike bigigi, tofaayo na kumanya. Era bwe twanunanga bu sweet peps obwa green bwatuyambanga ebintu bisatu, nga bujanjaba senyiga, nga buyamba n'okujanjaba ekifuba. Ekirala ekyokubiri bwayambangako abantu abayiikayiika amarusu n'okubanga akamwa kakayirira, nga bw'obulwa appetite onuna sweet peps, nga yaddawo n'azaawo akamwa oba oliawo n'ofuna appetite. Naye baabikola mu biseera ebyo ebya biri okuva emabega wonna, ndowooza sweet peps oyo yasembeyo okubeerawo nga mu 2019.
kati okumunoonya obulungi gwe batunanga mu bikebe biri nga tali mu buveera just nga omusumulwa n'omuyuwa mu kikebe n'ogenda ku dduuka ne bakuwa obuntu 3 kunusu 10 ne babugama obwali oligino tebikyaliwo. Lwaki? Nti ebyo byayambangako omubiri okugutambuza n'okuguzuukusa babijjawo. Kati be baleeta chemical ice cream talina wakwataganira dan okunywa juice ogundi omubisi ogukoleddwa amatooke. Omubisi waliwo omubisi oguwooma nga juice, ndowooza abasinga obungi temugumanyi. Then ekirala ice cream tewali na kyetumanyi nti oba batabula kino bakamula emiyembe bakola kino. Bwe twanywanga obutunda bw'oyogera katunda akakamule bagamba nti teekamu enniimu, emicungwa, mangada n'akatunda oyiwemu kasukaali. Abamu bayiwamu sukaali abala tebayiwamu, ne bakola ki ne babala obutunda. Era ng'ebintu ebyo tebinajja ebitundu ebyenjawulo banywanga ebintu byanjawulo ng'Abaganda banywa obutunda, juisi w'obutunda, juisi w'emiyembe, okukamula emiyembe n'amapapaali n'obinywa. Then ewaffe Mwankole twayiyanga oba wabeerangayo ebintu ebitaali bya kizungu nga n'essaawa ya leero weebiri. Ebintu ebyo byali bintu ebyo. Kwalingako amata agabongo, amata agabongo nga siga caayi yabaayo kya. Wabeerangawo amata agabongo nga waliwo ekitiribiita, nga waliwo obusera obw'ekikiga. Obusera waliwo obusera buno obukube nga si kitiribiita wabula obw'ekikiga. Abasinga mu bumanyi kyemanyi ng'obusera buno batunda mu maduuka nga babupaakins. Kakati ebyo byonna abaddugavu baali babiyiiya nga bye bibatambuza mu bulamu. Bw'oba tonywedde mazzi nga tonywedde butunda nga at least waliwo akasera. Ebyo byonna nga binywebwa abantu ba bulijjo oba abantu ba bulijjo be batatamiira ebitatamiiza ng'Abakiga babiyiiya. Tebalina we basoma, tewali education mwe baava okuyiiya ekitiribiita oba obusera. Tewali education gye twayitamu. Naye ate osanga omwana n'amala university n'alema okuddayo okwebuuza bajjajja bange bayiiyanga batya bongo. Abantu baffe abaaliwo abatusomeseza be tusinga okumanya bayiiyanga obusera. Naye kimanyi tusaawa ya leero omwana wa university osobola omugamba fumba obusera, fumba bongo n'emulema oba ekitiribiita ne kimulema. Naye ng'omuntu atasomye era abajankola batasomye ennyo kiri awo be babitunda ne mu maduuka. Kati gendako kugunde ku dayala ey'Omukiga oba Omunyankole omubuuze bwe bakolamu ekitiribiita ajja kusomesa mu ddakiika 3. Ebintu byaffe eby'abaddugavu tebyatwalanga bbanga, tebyatwalanga kiseera. Era n'ekirala ekyokubiri omuzungu okututeerawo ebbanga kwali kutumalira time. Nti mutalimu eyo gyakuyambako okukontrolingira awo nga akubuzaabuliza mu ssomero n'osomesa omwana neweetundako buli kyolina. Era akoleddemu omwana bizinesi oba n'omugulira yiikayo ettaka, omwana n'atandika okulima n'omunyonyola, omusomesa mu myaka 2. Omwana ne bwaba teyasoma n'etasobola kulwa ssente kasita omusaako focus. Kugambe ffe ewaffe culture yaffe oba sisitimu y'ewaffe e Bunyoro oba mu Bakiga oba mu Banyankole oba Batooro, omwana bw'agenda okuwasa omulenzi osooka kuzimba nnyumba yo kumpi ne taata. Oba bw'oba olina ssente n'ogula ettaka n'ozimba ennyumba yo. Bw'omala okuzimba ennyumba yo n'obeerako n'ennimiro. Ennimiro eyo ng'omukyala bw'ajja wanaatandikira okulimira okukolera emirimu kye. Bw'oba olina ssente omukolera bizinensi nga naawe oyimiridde, omukyala atuuka ng'alina w'atandikira. Naye kati ssaawa ya leero tuwasiza mu Kampala, omukyala nga mwesisinkana ne famire temanyi musajja n'abeewamwe tebamanyi mukyala, ne mubeera mwena ne mwewasa. Ate dakiika y'emu ne bidda mu mawulire omukyala omwana gwe baasindika mu Kampala okukola beekanga bwekanze nti anti yalwanyaganya ne bbaawe oba bamukwatidde mu bwenzi. Abazadde ne batandika okwebuuza omwana waffe yali mufumbo obwedda.
kyokka ate nga n'omuwala tabagambanga oba beekanga mwana ng'omuwala agenze n'omwana we n'alyoka abagamba nti nazaala oba nafumbirwa nti obutonde twabumenyawo sisitimu ezaali ezaffe kati bwe tudda wano ku namba 2 wetwandiriiridde ennyama katudde wano ku nnyama namba 2 ennyama yonna mu bulamu bw'omuntu olina okugiryamu mu wiiki omulundi gumu oba 2 mu wiiki egi ekisooka mu byonna kansooke nkolage empologoma eyo nze naawe tetufaanana mpologoma era bw'otunuulira amannyo g'empologoma tegafaanana na gange oba tegafaanana na gagwe omuntu naye mwena muli ennyama njagala ojjukire nti ennyama empologoma okugirya erya mbisi amannyo go gaatondebwa okulya emiyembe gaatondebwa okulya muwogo lumonde ebijanjaalo ebinyeebwa amatooke n'ebintu ebirala ebibala then empologoma tosobola gifumbira muwogo omubiri sisitimu yonna ejja kukyankala nefuna ebirwadde muwogo aba ajja mumulwaza kubanga katonda yateekawo shield nga eri programmed nti gwe bw'olya muwogo ofuna ekirisi empologoma bw'eri ennyama embisi efuna ekirisi gwe omuntu bw'olya ennyama embisi ofuna ekirwadde kye bayita burusera ofuna era kyovala nti n'amannyo go tegafaanana ga bisolo tunuulira embwa ogiriraanye oba kapa ziyiga mmese embwa ziyiga emisu amannyo gaazo gabanga buti mawanvu naye agago mampi nti gwe byolina okulya si bwe bifaanana abachina abasinga okuliyetinga china oba abazungu abasinga okukola bayibuli okutuwandikira bayibuli abazungu bwenjogera abazungu gatamu n'abawarabu bonna wamu n'essaawa ya leero katuli mu kusinza nti bw'otunulira eddiri y'ekimonko abachina tebaalyanga kintu kiyiwa musaayi lwaki ennyama eno ebulookinga ekisooka mu byonna ebulookinga emisuwa gye negiyambako okola ki emisuwa egiyambako okusa omubiri bwe gumala okufuna emmere bwe gumala okufuna ekirisa mu sisitimu y'omunda yonna emmere eyo erina engeri gyekufulumamu era mu kufuluma mwalabyeko abantu be batwala mu masaje ne bamunyiga ennyino ng'avaamu ebintu ebyeru emmere ekusigala mu mubiri guno era gwe genda mu ndabirwamu oyo nyinza okuba nga nkunyonyola bya kiralo genda mu ndabirwamu oyo wenyiga ennyindo eno ojja kulaba nga emmere ekufulumamu naye ojja kufulumya ebintu ebyeru ebyo ebintu ebyeru bye bijuyisi bye munywa bye biki bw'otunuulira omunywi w'omwenge rujuju omwenge ogwo buli we gumuyingira mu mubiri ne gusuka n'omusulu aba afuka nga guwunya waragi ne bw'anaaba ne bw'akuyitako ate kati bw'atuuyanamu era kyova olaba nti ekyo ekyasinga okuleetera abakyala ne kibatutumula tebasulanga n'abaami abatamiivu omusajja awunya omwenge tanaabye avudde eri agudde eri neyeebaka nga yanywedde omwenge yenaatamidde awunya waragi omukazi n'abeera naye n'asula naye n'awangaala naye emyaka 2-3 era kyekyaleeteranga abakyala okubanga babafuula abazira nti basulanga mu kivundu ky'abasajja ng'omusajja tanaaba okitegeera nti omwenge guno buli woogunywa ennyo gutandika okuyitamu n'ennyama buli woogirya ennyo otandika okuwunya bubi owunya ng'omuntu eyafudde kubanga eba etandise okubulookinga era abamu abasinga okulya ne bazimba embuto nga gaasi nayingira mu lubuto tekiva ku nti oba yanuna ice cream oba ki yeka buli aba alya nnyo ennyama enkoko ez'okumakubo ennyama buli kiseera aba buli nva z'atumya nyama ebijanjalo byalya mu wiikisi omulundi gumu ekisooka mu byonna kansooka ennyonnyola abakyala ebijanjalo ebyo bye mulaba biyambako sisitimu y'omukyala era mu mateeka amatuufu bino abasawo nze nawandikirako minisitule y'ebyobulamu nga mbagamba nti njagala bampe olukusa ntandika okukola research
mu bintu ebimu nga mu mateeka kubanga nalaba nti mu maaso eyo nyinza otandika okuvumbula amadagala gange ate ne tudda mu kwekwata amataayi okwereega nabo neŋŋamba nkantwala obuvunaanyizibwa mbawandikire ndi mu myezi 5 tebanzirangamu naye nze nagenda okukola research okunoonyereza omukyala yenna ng'ali lubuto alina okuba ng'awuuta supu w'ebijanjalo ng'awa boyiro nga supu oyo nga buli lunaku awuuta esowaani emu ng'omukyala ali lubuto naye bino abasawo be mulina amagezi gaabwe ga bitabo okitegeera amagezi ga bitabo ebijanjalo ebyo birongoosa enseke z'omukyala ng'ali lubuto kubanga omukyala bw'abeera olubuto abamu bazimba ebigere omusaayi guba gudduka ku degrees zaki almost teguba guddukira ku speed ya kika kya waggulu kati tegwetaaga kufunamu system yonna okuba nga tetambula bulungi kati supu y'ebijanjalo eyo erina okuba nga erimu ku ntura oba ne bayiwamu doodo oba ewaffe wano oba wano baziyita ensugga ewaffe green zikaawa ze balina okumikisingamu ng'omukyala buli wabeera olubuto zalina okuba nga alya naye omukyala ekirala ekyokubiri alina okuba nga alya ekyenyanja ekya boyiro ekyenyanja ekya boyiro kiyambako okuba nga kiziyiza buli musuwa gwonna obutayingiza masavu munda ekirala ekyokubiri kinnafuya pressure y'omukyala ng'ali lubuto nti omukyala asobola okwekengera n'agamba ali lubuto oluusi obufunyisiza omukyala olubuto muli mu mpangisa temulina zakulya n'atera okuzaala n'atandika okwekengera kati omwami biki namalira ng'afunye pressure abamu bafa oba abamu ne balema n'okuzaala kati alina okuba ng'ali ekyennyanja ne kimuyambako degrees obuteeraliikirira nnyo nga ne bwalumwa oba olubuto ne bwerumuluma nga tadda nnyo ku pressure ekyennyanja ekyo kiba kya boyiro oteekamu green pepper nosaamu karoti mungi nosaamu ennyaanya n'okifumba nga kya boyiro n'otayiwaamu yadde ne kabuto n'akamu then ekyennyanja ekyo n'okirisa amatooke nga mookye g'ovumbise ku manda amatooke nga mookye nga galiko ekikuta n'ogwokyabwokya wali n'ogaliisa n'otandika okuwutisa supu ekyennyanja ekyo ng'oliisa amatooke ago gakuyamba okunaaza sisitimu yonna omukyala aba asobola n'okwezaalisa ng'ali wali ne ebyo byonna Ministry of Health terinaayo musawo asobola bisomesa lwansonga nti temukola research abasawo n'abantu bajjajjaffe abaaliwo bwenjo kati kanjogera bajjajjaffe bano abaliwo kati guno omulembe omuzungu yateekawo kye bayita certificate omuddugavu ye yali akwata ekisooka mu kubuulirira omwana nga tuyise mu basenga naye kati basenga tebalina buvunaanyizibwa olw'okuba obwakabaka tebwabatongoza ne gavumenti okubatongoza senga aba muntu mukulu mu bufumbo kyekisooka ekirala ekyokubiri senga alina okubeera ne certificate ebbaluwa ng'omuwala waba agenda okufumbirwa nga senga at least ng'omuwala oyo alinawo senga bye yamuwandiikira oba obukakafu bwe yamuwa nti yayita wa senga okitegeere then bino abawala bye beerimba oli n'aveeri kankutereyo omukyalo ono omulabe n'aveeri neyeerimba n'agamba nze saagala muvuzi wa boda saagala muvuzi wa kigaali saagala muvuzi wa taxi kati soka weebuuze gwe omuwala kiki muntu kyasobola okuzimba amaka ga miliyoni 5 n'akola bizinesi ya kawumbi kamu n'agula emmotoka 3 waka mu lujja n'akola ne bizinesi endala ez'enjawulo n'awasa omuwala bw'atyo nga bw'afaanana. Saagala muntu alina baana ati saagala muntu ali mu muzigo saagala muntu ali mu mbeera mbi saagala wa boda saagala wa taxi saagala musindika kigaali saagala mutembeyi saagala mukuba bulooka saagala muzimbi egyo emirimu egyo egyaleddaleedda nedda mukwana olowoozaani nakuwasa ng'enjala olina za sitaani following sitaani kuba sitaani yabeera n'enjala empanvu n'amala nakuwasa ng'enviiri kicupuli naddamu nakuwasa nga sikiini yo kiwaani abawala abanyankole abasinga obungi oba abakiga
n'abatooro n'abanyoro. Nze kankuteereyo maama waffe omulabe. Maama waffe oyo yalinga n'abagereko wewaffe ow'ebunyoro, naye mutunuulire olabe tosobola musanga ng'ayambadde empale zino abakyala ze bambala. Mulimu bano bakwini bammwe abambala empali, bano abatuuka mu busimanyi atuuse mu bantu be n'alyoka ayogera oluzungu mu bantu banansi. Ffe ewaffe tebabikola kubanga bali batambulira kunono ne culture. Mukubanga at least okusobola okujjukira ebintu byaffe bisinza otunafuya. Ennyama ba Buddhism tebagikozesanga era mu China. Lwaki tebagikozesa? Nti ennyama bw'ogiriye ku brokinga oba tokyassa. Abasinga obungi omuzungu bw'amala okimanya nti ennyama eziizo ebrokinga buno obwoya obulaba bufulumya omukka. Buno obwoya balina obwoya ku mukono oba ku magulu bufulumya omukka gwaleka kulowooza nti osiza mu nnyindo okka. Era buno Katonda yabuwa sayizi ntono. Kati kankuwa ekyokulabirako, bw'otta ekiyenje n'okijjako omutwe kisigala nga kitambula. Onfuna ekiyenje bw'okita kisigala nga kitambula. Mulimu n'ebitonde ebirala ng'ekkonkome n'ebintu ebirala nti ebituli ebisika empewo biyitirivu ku kyo. Kati gwe ne bw'ojjawo kino ekituli eky'ennyindo oba omutwe kyo kisigala kitambula, kiyinza okufa mu mwezi nga gumu lwansonga kirinawo omuka ogw'okusurviving. Abantu abamu tasobola kuyingira mu mazzi n'ateekamu. Ffe twagezesanga omuka ogwo. Nze nina lisaaki gye nakola, nalabako kafirimu ka Jetiri bakayita like father like son. Jetiri yali ne mutabaniwe. Buli ku makya bakeranga nga bayimirira mu baafu ne bateekamu omutwe n'amaaso nga bakola exercise. Kati nenjagala nnoonyereze Jetiri kiki kye yasobolanga okukola. Ekintu ekyo buli woteeka omutwe muno mu mazzi nga tokyassa oba osibye omuka gwa wano, kati oba oyambako okupika omuka okozesa omubiri gutandika okureactinga ne gutandika okutuuyana. Kati bw'oteekamu omulundi ogusooka oyinza okumala obutikiriki nga busatu oba ovaayo mangu. Naye buli w'okikola ng'opika omubiri ne guba nga gufulumya omuka bulungi, osobola oteekamu omutwe n'omala n'eddakiika 10 ng'okyali mu mazzi. Then omubiri guno nga gumanyidde nga tegukyalina pressure eyo. Naye bw'oba wakakitandika abamu mugenda mu biddiba ne muuga, oba wakateekayo omutwe oba oti ddakiika y'emu n'ovaayo ng'omuka tonaba kubalance. Naye bwe bagamba concentration, abantu abasinga obungi nagambye nti abantu abatategeera balowooza awakeness eri mu bitabo nti ogenda soma akatabo eby'omuzungu bye yakuwandikira. Omuzungu tasobola wandika kintu kyogenda kufunamu okubikula mind yo. Kyova olaba nti abantu abakajjuza emirere gibangwira okubaleetera otulo, okubawa feeling. Mulimu sound eya music, omuyimbi asobola okuba oluyimba n'ojjukira life gye walimu emabega, nti omubiri gulwaniriza mangu, luba luvibratinga energy mugwe. Omala okulya emmere nga yasiba emisuwa oba atomu zeeze zirina okuzuukuka, nga buli wogirya obeera okwasaamirira, tolowooza, otulo tukwata mangu. Naye abantu abali stabilized amala okulya emmere ng'afunirawo amaanyi agakola. Abakiga bagenda mu nnimiro, olumala okulya n'alimu olubimbi mpaka ssaawa 9 omubiri guba gweta, kubanga n'okulima aba akajjuza. Okitegeere nti aba akola exercise eyo omubiri gwe. Naye wano mubeerawo n'omala n'omwaka nga togendangako mu gym, toddukanga misinde, otambula mu motoka. Ebbugumu eriva mu motoka eyo vibration n'okutokotoko kulinga okw'emmotoka okunyiga amasaagi enyiga omubiri. Naye ebbugumu eryo liba linuunamu, ligira mu frequency ng'ez'essimu. Frequency ezo abasinga obungi musala ebisolo ne leero mu bisazi. Naye bw'osala ente mulimu amasavu g'erina nga ganaanuka galinga eminyira. Weegendereze kusala enkoko eyaffe enfirika. Amayinze ntera nnyo okukola research n'enzisipendingamu. Abantu abasinga obungi balowooza okukola research nti research waabwe mulimu ebintu by'oteekamu sente. Sobola okugula enkoko n'ogisala yonna n'ogisomako nga togenda nagirya.
n'oteekamu emitwalo egi naddala mu abaana abali ku campus mwandivuddewo nga muli upgraded nga mukwatagana ne universe naye kati saawa ya leero mutambulira ku ntoli za muzungu n'ova ku ssomero nga tomanyi nawe otandikira. Omusibe bamuseba n'afuluma ekomera ng'agamba nti ne bwe naafuna omulimu gwa nusu 5 nja kukola. Naye kati mwe ne bwe muva ku ssomero nga musinga nga mwe babarankinze nti musinga amagezi otuuka nga n'ekyokukola tokimanyi ng'ate olina okusaba abantu abalala kankubire kyaliwa nga noonyeza omulimu abadde nga tasoma kyokka gwe abadde asoma afuna amagezi agasobola okuyiya emirimu ate onoonya mufe abatasoma ffe bookubira nti abatabadde ku ssomero ffe bookubira nti tukunoonyeza emirimu. So bwekeera ku makya osome okwate enkoko eŋŋanda oba enfirika. Eyo enkoko enfirika amasavu gaayo meeru gayero gaba gayero amasavu ageyo enkoko naye ag'enzungu ga white. Kati system eyo zigule okola experiment eyo. System y'enkoko enfirika tefaanana na system y'enkoko mwe mulaba bisambi ne bagikunyula ebyoya neekaabangayo naye design munda mu system obululwe nga bwe bufaanana gundi ki amasavu nga bwe gali ne we galina kubeera n'engeri gye galina okwebakamu si bwe bifaanana. Mwe muli ebiri genetically bw'omala okulyaga amasavu ag'enkoko nkugambe nti omuntu yenna amasavu g'olina agayero enkoko g'erina, ente g'erina, embuzi g'erina, naye ebintu ebiri genetically tebigalina. Ate n'ente ezigalina ente enfirika eri wano n'amasavu ag'esailand g'erina. Naye obuzibu obuliwo nti olw'obutanoonyereza n'okwagala okuzuula byebimu ku bintu ebisinza otuleetera obuzibu. Nze nabagamba nti edda ewaffe omukyala bwe yabeeranga lubuto nga bafumba ebisigo by'ovakedo nga baagala azaala omwana omweru ng'ababifumba n'abinywa ezo ensigo z'ovakedo n'azinywa ng'ali lubuto olubulamu emyezi ng'etaano. Naye bwe lwagenderanga okukulira ng'omwana azaala muzungu okitegeera nti osobola okuyambako. Kati abazungu ebintu bye bakola tebakolera mu tayimu ennene, bakola akantu katono naye kajja mpola. Bayinza okugamba nti human rights abakyala bakitandika mu mwaka gwa 2000 ndowooza mu gy'ekyenda timuleke human rights ebeewo omukyala yambalenga bw'ayagala naye gye tulaga human rights ezenga eva mu ministries oba project ezenjawulo mwe muli ebisiyaga mwe muli okuva ku nnono. Kati gwoba oddaawo n'owooza nze nina eddembe lyange amabeere bagatambuliza bweru mbu human rights nti mwe muli okweweebuula okwewemula okwemalamu ekitiibwa. Natunulidde omuwala jjo bawo gwe yasanze ng'ali ne musiraamu kirevu. Omuwala yalimbye omwami nti agenze waka ewa maama we nadda mu bwenzi. Kati oyo obufumbo bwafudde bazadde be simanyi bwe bafiiringa. Kati omuwala tajja kuddamu kumaakinga waka kubanga bw'oba obadde mu bufumbo omwami wo n'akusanga mu bwenzi nga wamulimbye nti ogenze wa maama. Kati maama wo ogenda mugamba otya, taata wo n'omufeesinga otya omugamba otya. Ebyo bye bimu ku bintu ebiremye okubuulirira abaana. Bawoza nti dembe gavumenti mbu yavunaanyizibwa ku baana. Kankutera vidiyo eno olaba omuzungu bwe yakopa empisa mu Africa byatendeko obwana obuto. Saawa ya leero omubuulire amaka g'oyitamu bameka abatraininga abaana. Abaana mubazaala omwana ne bwasanyukira ekintu n'otandika omukuba. Abamu omwana bwafuna nga appetite. Nze nagamba nti okulya omanyi lwaki omuzungu yagamba nti okulya ssente si kwe kuzoonoona oba tezigwawo. Nti omubiri waliwo bwe gukya ku makya gwe ne bw'olya ennyama yo it's okay. Waliwo omubiri bwe gukya ku makya ne guyoya embryo n'etandika okuyoya n'ola ng'oyoyeza ennyama. Okuyoya ennyama eyo oba oludde bw'oba oyagala okukigezesa sulanga tonaabye. Bw'oba obadde onaaba buli lunaku sulanga tonaabye. Ojja kuyita mu process omubiri gujja kukuluma gukusiiwe gukole buli kimu.
osibe musana oyambale engoyi gujja kusiiwa onaabe enkya olw'eggulu ojja kulaba amazzi bwe gawooma oba obulamu bwe budda naye bwe bonaaba buli lunaku tokifiiringa senya amanyo buli lunaku naye bw'osenya leero niisingamu then osenye enkya olabe nti akamwa kajja kuba smart n'okutwala ennaku 2-3 mu bufunze nti buli woolya nnyo emmere eya bulijjo gy'oteekeddwa okulya n'omala wiiki nga tolya nnyama ennyama ogenda girya nga ye ewoomesa mubiri ate era n'ennyama kambagambe kino ennyama terina na mugaso ekiba n'omugaso ku nyama mutwe na bigere omukyala olaba bino ebisonko by'enkoko kino ekitwe ky'enkoko nkakasa abasinga obungi mu buto emitwe egyo mwagiryanga naye mu kugirya temwalwaranga olw'ensonga nti mwali temumanyi kirungo kigirimu ebizibu ebyo bakozesa abagaga abasinga obungi oba bye batunda okuyambako omuntu okusigala ng'ali ku nakyo biva mu bino ebigundi by'enkoko bino ebirevu by'enkoko ne kano akasongola bwe kati ebyo birimu kyetuyita time loop nti buli woobirya ennyo tokaddiwa abajapani bye balya abachina bye balya mwene mudaano ne museka naye museka olw'okuba nti temumanyi ekirisa mu nkoko kiri mu mutwe gwayo ekirisa mu nte kiri mu mutwe gwayo ekirisa mu mbuzi kiri mu mutwe gwayo bagamba calcium ava mu magulu nadda mu magulu oshege teri kyakulya kyosobola kufuna nga tukijje mu calcium mu magulu g'ente ag'enkoko ag'embuzi ag'embisi n'ebirala so ebintu bino nze okusaba kwange at least kwandibadde bwekuti nti muddeyo mwetunulemu bajjajjaffe baayiyanga ebintu ne sawa yalo bye tukyakozesa nga tubibuusa amaaso omuli okunywa obusera ffe waffe ekagadi oba ekabaale oba mbalala oba footi n'awalala omuntu bw'anywa obusera n'abali wano mu Kampala nga baava eri basobola okubuulira omuntu anywa obusera n'abulirako lumonde oba muwogo olunaku lwonna n'asibanga ku sse n'atasipeninga na sente naye wano nga tanyweddeeyo kakopo ka kaawa nga tanywedde juice talina kintu kyafunamu so ngenda bakomya wano naye olunaku olw'enkya tujja kujja n'ekitundu ekyokubiri tusobole okutunuulira kubanga bintu bingi bye tubuusiza amaaso ebigenda otuviirako mu 2-3 kansa agenda kuba muyitirivu n'okusinga ekintu kyonna ky'owulira 2-3 kugambye nti enkoko ebaako obusavusavu oba ennyama y'ente nga wano mu lukwawakwawa ennyama y'ente ebaako olusavusavu lubanga minyira olwo lusavusavu naawe olulina muno mweno system ne muno mu nkwawa kati olwo lusavusavu bwe lusika frequency z'amayengo kyova laba nti buli wobeera n'essimu ng'ebuguma esindika frequency ne reacting eno system abasinga mu lumizi bw'emigongo nga tonakadde oba teweetise ebizitowa abasinga obungi luno lufield radiation oluva mu simu terukyasobozesa baami kukola mirimu gya buvunaanyizibwa nga bwe baali kyova olaba abakazi ku TikTok be basinze okulanga eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lwansonga nti muli bubi abakyala abasinga obungi lwaki mbi bagamba bino bwe tunatuukira 2028 teri mukyala ajja kuddamu kuzaala nga tali ku kyambe okujjako nga muzeeyo ne mutandika okweribyutinga ne mwezimba buto so olunaku olwaleero kambaleke wano tutandikirawo olunaku olw'enkya tusobole otunuulira ebyo bitambula abali mu yidi mwena ngibaagaliza naye tomanya gye bulijjeyo mu maaso mulizuukuka ne mmanya nti abasiraamu bali mukola sente naye mbasaba nnyo okusipendinga sente ebbanga lyetuyiseemu kasokedde tuva mu kulonda gavumenti ebadde yasiba sente tokwata sente n'ozisaasaanya era nkakasa nti namegedde n'okufuna solution ku buwumbi trillioni 5 ze bagenda okulirizinga mu babaka ezonna jangu nkubuulire solution gyolina okukozesa mu bizinensi yo osobola okubanga at least kwezo trillion okolako obukadde nga 5
kubanga sente ababaka batandise ozibawo bagenda gula amamotoka bagenda investinga bagenda suubula bagenda kwa buli kimu. Jangu nkubuulire naawe oyongere okusumulula bizinensi yo okusobola okujja mu sente ku sente z'ababaka gavumenti ze yatadde, at least naawe oyitibweko obukadde 5 okuddayo mu ggwanika lya gavumenti. Mbagaliza olunaku olungi naye nyongera obbajukiza nti mwetaaga okwezuula. Okwezuula tekuli mu bitabo. Katunuulire olunaku olw'enkya nga nsembyayo no video ya President Museveni ng'abanyonyola nti temutambula temufuluma Kampala. Mbagaliza olunaku olungi mweraba. Juzi natongoza oluguudo lw'e Kamwenje. Olwo oluguudo lunene. Ensi yammwe kati nnungi naye mmwe mubeera wano mu Kampala. Ebiri mu Uganda temubimanyi. Naye nze atambula. Uganda etandise okumpoomera. Naye mubeera wano mu Kampala abo muli embizi mubeerawo. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.